weewaawo omwami oba mukulu ndi kutuma ki yeerabira ogw'okumufulumya ate era omukulu ndi kutuma ki asaba olwoterezo n'ogamba nti ate yayogedde atya mu kusooka kaakati nno munnange ekiyiiro omunaku kigwa muvu naye alekerera amaliire ge afa njala. Ntuuseewo wano okufaananako Luguma oba Walutta anaasoboya awamu n'okumenyeza bw'abanga atuuseeko awali omuddo gw'omulusambu. Nze Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro Nkonge ya Muvule nantagwira kye yakimu kiwoowoola omunyogwavu atalina mazzi talya andisaava kubanga ndi mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyiwa Luka Luwomya okwetolera Ssengendo Nabulamu Ssengule 2022. Mwebale kugoberera ebyensonga, mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga, mwebale kucommentinga, mwebale kuwagira mukutu guno mu ngeri zonna. Ebitabo bino nabyo mubinoonyeko mubigule olulasanga ekya mitwalo 10 nga kyawandiikibwa omusomesa Munabusiro gw'owulira era gw'olabako. Kino kya mitwalo 10 bukumi bwegitike ketuyita akasiriivu mu Luganda okukwata akasiriivu kamu bwe kati nga weefunira ekitabo kino amakula ate nga naawe okenkuka mu lulimi lwo ebintu nga bitambula bulungi. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi nakyo weekiri kya mitwalo 3. Tukola byafaayo kubanga tulwanira lulimi lwa Ssaabasajja lulimi Luganda. Kino kifune kya mitwalo 3. Waliwo bassekabaka b'ensi muwawa nakyo nakiwandiika. Kino kitabo kirungi nnyo kikuwa ebyafaayo. Bassekabaka abalamula ku nsi nga tennafuuka Buganda baaliwa baani abo baali batya. Ogula kino mitwalo 3. Efumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022 nakyo weekiri mitwalo 3 nga weefunira ebitabo ebyo. Basebo ne banyabo Walusimbi Impact Fire Service mbakugamba bano bazikiza omuliro balina enkola zonna ez'okuzikiza omuliro. Beekwate basangibwa ku Gayaza Road maliga wa Akamwensi Shopping Mall. Oboyagala ebisingawo ku bo ontuukirira ku 078 599 343. Ate ne bannaffe ba Ngabi Family Enterprise oba Ngabi Beddings we bali wali enankulabye mu maaso ga New Life Bar. Maaso ga New Life Bar we bali batunda emifaliso batunda emifaliso gya buli ngeri kateni masuuka bulangiti pilo duvet na buli kyoyinza okulowoozako ekyekuusa ku byensula bakirina. Bebo Bangabi Beddings abo nno mbakugambye era obategedde. Kakati nno olwaleero kanyinyonnyole okusooka ku kigambo abatongole ab'ensimu. Abatongole ab'ensimu nabo obategeere mu buwangwa bwa Buganda be baliwa. Mu Buganda muno mwalimu be tuyita abatongole. Omanyi mu nfuga ya Buganda ey'ennono Abaganda tebafuga wabula balamula. Mu nnamula ey'Abaganda ey'ennono mulimu kabaka nga bw'ova ku kabaka n'okkaawo n'ojja ku mwami we ow'essaza n'ova ku mwami we ow'essaza n'ojja ku mwami we oyo alamula eggombolola. Bw'ova ova ku ssaza n'odda ku ggombolola. Bw'ova ku mwami we ow'eggombolola n'odda ku mwami we ow'omuluka. Bw'ova ku mwami we ow'omuluka n'otuuka ku mutongole oyo naye aba mwami we. Naye gabe mumanyi nti nno engalo zino tezenkanankana. Waliwo abantu ababanga n'ebintu ebingi ate abamu nga balina bitono ate abamu nga tebalina wadde. Naye n'abatongole bano tolaba okubeera nti no babeeranga balamula byalo si bonna nti babeeranga bagagga era balina ebintu. Abamu babanga baavu bambi. Kale abo abatongole abaavu abataalinanga bintu byakuwa ng'omusolo gutuusa okuwa baatwalanga obukumbi obusiridde nga ekitundutundu ky'omusolo gwe baawangayo mu Buganda. Ate jjukira enkumbi ezo ezisiridde oba ezikoŋŋonteredde ezikendedde kyentegeeza olw'okukozesebwa ennyo n'okulima tuziyita obusimu oba ensimu. Kati wano weewaava ekigambo abatongole ab'ensimu. Abatongole ab'ensimu obadde obamanyi abo be batongole abataalinanga musolo gwa kuwaayo wabula baawangayo nsimu ze baatwalanga ku mbuga ng'omusolo nga zino z'enkumbi eziba zisiridde oba ezikoŋŋonteredde. Kale kusomesezza olwaleero ku batongole ab'ensimu era gwe gubadde omulamwa abatongole ab'ensimu obayize be baliwa be baani beebo.
kutegeeza nti tuli mu kuwandika ekitabo kiyitibwa enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba naye ekitabo kino Baganda be bagenda okukifulumya batya buli Muganda yenna w'oli olulimi luno lutukwatako kyenkanyi oluvunaanyizibwako nange nduvunaanyizibwako n'olwekyo mu nteekateeka eno empya ekitabo kino ogenda kubeera musaale ng'osonda ku ssente ez'okufulumya ekitabo kino waayo kyonna ky'osobola ku lw'ensimbi ezigenda okufulumya ekitabo kino batutegeezezza nti twetaaga obukadde 6 ekitabo kino tukifulumye obukadde buno 6 tugenda kuyita mu nkola eno ogenda kuwaayo ku lw'ekitabo kino amanya gammwe nja kugasoma abana abakoze omulimu guno nga mugudduukiridde naye amanya gammwe gajja kufulumira mu kitabo ekyo era oba oyagala maama wo gw'obeera oteekamu oyinza ogamba nti nze ntaddeyo $20,000 oba $10,000 ku lwa maama wange yanzaala nansomesa nandabirira nankuza agendeko mu byafaayo kubanga omuntu buli lwagula ekitabo kino olulasange yasangamukko ku mannya g'abantu abaakola ekintu kino n'agamba bannange nzi naliruddawa bino nga bikolebwa omukisa guno naawe ogufunye kuba wano mu lulasange tekyali yasobola kuyingira mu lulasange nate abaagendamu be baagendamu kubanga be baafaayo era baakola omulimu guno nga gukyaliwo gukyakolebwa kakati omukisa guno weeguli naawe osobola okuyingirako mu byafaayo nga erinnya liteeka mu kitabo kino kye tugenda okufulumya ne kampuni ez'enjawulo tuziyita zijje zirangire mu kitabo kino gwe nkubira ku 078599 oŋŋambe nti nze nzize ate yine ku WhatsApp oteekayo obubaka n'ogamba nti nze nzize ku lwa nsonga ya kitabo ekyo njagala nange kampuni yange eno bweti ne bweti egereko mu kitabo ekyo ekyebyafaayo bwe kityo enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba mwebale nnyo mwebale ddala ebitabo bye twawandikako mu birabye weebiri effumbeko ly'ebisoko weeriri Basekabaka b'ensimwa weekiri Oluganda n'ebigunjirwa ku mulemo butebi nakyo weekiri muganda wange Frank ntambula naye nga bulijjo ku kamera waali yakola ekifaananyi kino n'akitematema n'akisiga omuzigo n'akikuweereza nga kirungi ekikutuukako nga naawe kikunyumira okukamala kakati tumwebaza nnyo Frank Media kukwata vidiyo toddamu kumagamagga wantu wonna wonna kwata vidiyo tumulina vidiyo ennungi ennyenyezo gy'okutunulako naawe weewuunye ate weebaze Frank Media kukwata vidiyo yo ennungi kwanjula mbaga emikolo gyonna kale ndi ku 0789 kankusooke nkutegeze ayagala Frank Media naawe yita ku simu eri gye nabawadde eri 0785599343 0785599343 mwebale nnyo mwebale ddala Walusimbi Impact Fire Service mubamanyi abo ne Ngabi Family Enterprise nabo mubamanyi bulungi ate tujja kutambulira ddala nabo mu ngeri ya butalekana mwebale nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale